enyo kamala mu VJ's Productions okuva mu Dramatic nga batugamira cinema atali mwana company bakutoshako sema je tulekedde kuno kona tuli kwanjula njaga wekanye ira mu kutandika nga batugamira cinema ngo gashyeko ne ku mutimbagano gomno bakutoshako sema je tulekedde ibali nga batugamba Fan Film / Contra Productions wamu ne VJ's Productions nga bulijjo ira nga batugamba Rat Entertainment Productions ngo gashyeko ne Renis Entertainment asikali bakoze View Plaza mu kutandika I was hoping we could just move a bit. Nzimade ndoze ensonga twansose zikwatambula. To tell you. Right. Aya. Dessert besides Don't be rejection? stupid. Tugenda funeka dessert. Good, because you know the toner ran out and I don't know how to replace it. Ah. You know, Bagenda bawaya pola. and this cactus, Kino kikakitasi. Simon? Kimpa positive energy. we left in here now. Era tetwagala kubanga tulina negative energy wano. Kyogamba tumuteo red carpet. You want to know how many coffees? Oyagala kumanya kwa abwisa ba investors bagenda kwera bameka kuno yagala kumanya bukawo meka bogenda okuleta. Okay. Eh? Well then, Bwekiba bwesho. the coffee if I win. Bwe naba mpangu dani agenda jangu wano. Bwenkuwangula. All right. Kibasegeza gwagenda ogabakawa. Eri abagenyi bompangula nze mugaba kale ba investors bagenda kujja nga basoka bazanyamu awo kamu wrestling babali mutwale tokkiriza kumbe seruganda je kene kyewunyisa omuntu yali agula company tewali mulala Baxter yali agisomera muono technology company eno era rodi yagiteekamu sente bati bamusubira lwayi bali bamusubira nkya. Why are you here? Lwaki goli wano? Why are you here? Lwaki oli wano? I've just bought shares in this company. Nakagula shares mu company eno. I work here. So Anti nange nkola wano kibasegeza nzigira ku package yebyo byoguze. You should be focused on grab. Wandibadde ofokasinga ku byakutikirwa. doing this tunic. Anti ndi capable kola byombiriri. How do you know each other? Mwababiri mmanyiganye. I've invested millions in a... Ntadde sente mu company eno eziwererako ddala. Understood. What's my stepsister's job? Stepsister wange position ye eriki. Coffees and photocopy. System analysis. Make Bintu bya photocopy. Anti tulina photocopy ya wano. And that won you over was the one she... Yamugamba strategic plan ya kuwangula nachara ye yagiwandiika. Okay. Mulungi era ina potential. You do have coffee. Ne mwina kachai wano siwe kiri. Mugamba ndeetereyo kachai. Babano mbutufu nache yali tasuya nti alidamu okumusiikana era yali yamwesonyiwa agezeko tambuza obulamu kibasegeza ngenda soka mbere yo for some time Stock's going up. agenda okuza amaaso ndowooza kye wabadde oyagala kyakoze yali yamusaba n'amugamba ensonga yaffe ya relationship tugifuula official kijja kunyambako okulongoosa ekifaananyi kyange namwe kusaidia mwe kijja kuyamba okubanga kitaawo agenda kuddamu okwesimbawo akalulu ajja kufuna akawulirako ddala kati olwedde ekifaananyi kyafulumye dda era ne stocks zono mu company zagoyinze high babano yajja erudda kati yagenda okuza amaaso Simon ng'amulinze ebbali mwana kati buno bwe buzibu ebiseera ebisinga obubeerawo kino kiri ku musajja n'omukyala omusajja waaba akukyaya aba tayagala kulaba muntu mulala yenna akwefiisaako akufaako ayinza kuleetera kuseka n'omukazi waaba akukyaye aba ayagala kulaba ng'oli munnaku tayagala kulaba muntu mulala yenna ng'akwesesezaako muntu mulala ng'akufaako Just please leave me alone. ngenda kusaba wandibadde ondeka nze kanneka mbeere emirembe Yeah, I'm sorry. I just onoonsonyiwa jasi mbadde njagala leka obulamu bwange It was just a fucking fling. ekyaliwo wakati wange naawe it was just a fling Problems. nkusaba saagala ondeetere ebizibu kuva eri muganda nfunye ebimala ndeka The defendant was videotaped from the window of the adjoining building. you go on. Your Honor, mugende maaso kansoke nkwate essimu eno Something that mbadde njagala kubaako kyenkubuuza munnange they're not talking about with Nick. And since you're his era mbadde ngenda kusaba kidiscassinga nenika ate okusinziira nti oli looyawe What is it? tiwera kyasigenda mugamba kiki Michael, my old dorm ojjukira Michael kansala wange kono yes connection there. nkolagana ki gye mulina nenammwe I did pull a few strings. yagamba tiwali nnyo kyamakulu okujjako kubanga nyina bye nakola okusobola okugezaako okubanga mulumyamu Who screwed things up? ngenda kusaba muleke Michael alone, all right? mumuleke mumwesonyiwe kyemubonerezaamu kimala asegere kirabika balina engeri gye bagenda maaso n'okulinnyirira eddembe lya Sseruganda kuba balina obusobozi mugambye nkusaba Sofia bambi kireke mumuleke mumute
kubanga abamu ku ffe tukyalina n'ebisago tukyatambula nabyo ku mutima tebinaba kuwona. I've fed this cake to my husband many times and he... Totya eno keeki omwana gy'ajjira terina buzibu ne Sseruganda ajjiddeko. Angel, Muwala, how's your trip? baaba kiki appetite ng'eri waggulu. And I think I'll take another slice. Ate ngenda nakulya slice endala. Yes, of course. I'll get it for you. Ngende nange nkuleetere. I'll go with you. Hey, since you're up now, Okusinziira nti kati osituse ndeetera kakaawa. Omanyirira eri ku kampuni nange kakumanyirire waka. Mugambye ndeetera akakopo kakaawa. The financial shark devouring his own empire. Essaawa zino bagamba nti obwakabaka otandise okubanga obuveere ngula. Toyina kyoyagala kwogera n'ababboodi, oyagala kwefuula kyafu nga kitaawo. Roll with an iron fist. Gino emirembe miralamu. Tosobola kufuga kintu ng'okifugisa mukono gwa kyuma. Yogera n'abantu olabe engeri gye musobola ovugamu kampuni. thank you. Amugambye nti kampuni oyagala givuga nga jjajjaawo. Where is it? Do you want to light the tree? Watch. Just a sec. Everything's controlled here. From the phone, see? Man, I love that place. The Avatar. Katonda agenda okujjanga nakyali ku ssimu. Install the app on your phone. Ayogera ekifo ekyo nkyagala. Help me out. Damn, that sucks. One moment. Leka naawe. My VR See? goggles. This turns it off. And back on. Yeah, that's better. Ayogera ne Simon naye engeri gye boogeramu naye ate Simon boosi we. So your boss calls you out. Kati boosi wakubira essimu nga tolina ku mulimu. That's not. N'oyogera naye bw'otyo ekyo tekibeera professional. Why is my corporate overlord trying to control my private life? Lwaki oyagala ogezaako controllinga private life yange? Anti wansonga oli mwannyinaze. Orders here that. Kyannaku wano stakinga orders wantuli waka. Just let your dad help you. Kale, taata wo ndowooza akuyambe. Kyokka amulangira kitaawe bonna bamanyi kitaawe kiki yali. Yamuviira buviizi najja ebbali. Katofaali ono anyiiza. Genda wuli atawulya bulungi. Simanyi byendidde bye binsesemya. Budde bwetoolola. I'm sure you've all received the notice. Nkakasa mwena mwafunye notisi yabatuuseeko. Now have to follow the Eno kampuni eri wansi wa kampuni yange Leicester Group. brand nice. Ekisookera ddala syaagala bintu byakwemulamula n'abakozi. Simanyi kwekwanakwana ebyo syagala kudambira mu kampuni wano. Mujja bikolera eyo nga temuli wano ku mulimu. Wangi. Thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Y'ensonga gye mbadde mbagamba. Nakyala It's a Rivendell, one of the yasalawo agende ne Simon newankubadde Simon bamulemesezza kati yajja naye yamusanga eno waka. Talk about Nick so I don't cause the company to go under. Yagamba ekisinga ddala okuba ekikusa yagadde kampuni ya Nick kwegamba kampuni emugweko. Njagala funa ngeri gye sobola tereezaamu kino. He wants an excuse to boot. Nze kyema kikimu kyokka tagenda kulekerawo ayagala funa kyakwekwasa funa ngeri gy'asobola kungoba. I think we should just break up. Mbadde nsaba twawukane. my company doesn't fucking matter. Kampuni yange si nsonga nkulu. I'm not giving up on you. Era sigenda kupa wagwe ky'oba omanya. Omusajja tutandika kufunanga ebirowoozo ebyo eby'ekiso mu bizinensi yange. Nze watali bizinesi tewali tabuka zironga zikaza ebyo. Owaayi. Kati yafunamu obudde n'abeera ne Simon. Wabula Simon abadde amugamba nti Sseruganda nze ekimanya ajja atandika okukola eby'ekiso kakananga kampuni egudde. Ate kyesandi mwagaliza. Nga bayingira elevator. Nga bali ebbali mu elevator. Nakyagenda okuzza amaaso nga baataddemu kamera. Office. Ezo nazitaddemu na buli wamu wonna nazitaddemu zitambula zikola 24/7. Gotta make sure the protocols. Njagala kakasa nti amateeka ge nataddewo gagobererwa. Teri bintu byakwemolera wano ku mulimu. Kyekyo kye kaagambye nti asobola okugowinga overboard. Olw'okubanga alina kyayagala okukakasa naddala ensonga ezikwatagana ku nze. It's done. Kye kaakola ne kasika na Simon ne kamugamba nti ensonga zange naawe twete. I've already decided, okay? Kino nakisazeewo dda. Bwe tuba tetugenda kweta tugenda kuba tetukyali ffenna ku mulimu. At least I'd rather resign. Mulimu ne nguvaako kaleeta resignation letter maaso ge. A resignation letter. Eyo resignation letter yange. You planning to throw some kind of tantrum in the office? Kati oyagala teekawo kyegyo. Busy for this. That's Ekyo kyo sirina kadde kaakyo kono obuzibu bwonga ggwe. teenager Nick. Obuzibu tusobola kulekerawo kundabanga mwana ali myaka gya kitiini. Kuno lwansonga okyali myaka gya kitiini. Okyali mutiini. Era nkulaba maaso go embeera zo zikyali za kitiini. Same parent lips. N'emimwa gyennyini gye gimu egyo gy'abatiini. Same hair. N'enviiri ze zimu ezo z'abatiini. Same little tattoo. Ne buttatu buno bwennyini. Careful. Beera mwegendereza ekifo kirimu kamera. Same sarcasm. Era osaakaanya. Try to keep living your life in the past. Yagamba kikwase nako kubanga obulamu okyabutambuliza mu byayita. Lwaki oyagala kulekulira? Or to resign from my job. Anti gusigwa alina okunsalirawo either asigale ku mulimu bubanga oveeko. With Simon. Simanyi omwagala. Accept it like I accept you're with Sophia.
yagamba lwaki tokikiriza nti nine Simon nga ngazi bwe nakikiriza nti oline Sofia. On the bus stops. Did you fuck him? Simanyi wamweggala omusajja. How Wamweggadde. we split, including ones with me. Goloza bakazi bameka beweggala bukyanga twawukana ng'ogasseko nange kennyini wangattiramu. Not fair to reject me, then demand I can't have anybody else. Bw'oba wasalawo okuŋŋaana Feelings for tonnemesa kubeera na muntu yenna gwe njagala kubeera naye. Nambuuza omumatira kale siganya omumatira. Accept it, Nick. Bw'oba tosobola kunsonyiwa kkiriza nti kati wanta. Actually escapes the lion. Ebiseera ebisinga ebiseera ebisinga n'ekito kisobola okudduka empologoma. Kati ndeka. No, Morty, please let me do it. No. Wabula motereka nze kono nedda. It was amazing to have you visit. Kibadde kya ssanyu okuba ng'otukyaliddeko munnange. Have to leave to make it there on time. Mbadde nsaba tugende tusobole tukwate obudde. Me, though. Niki nga taliwo He okuntwala. must be solving a problem. Ayinza okuba akyalina by'amaliriza. Huh? Naye nsobola okgenda What naawe. if Noah? Lwaki sigenda ne Noah? Of course, sure. Of course tewali tabu. My car? Gyatugendera emmotoka yange. Kale terako abo bagende emmotoka yaako. Mwana. Mmotoka yajja. Loli ageze otuuka nga bamugamba nti omuto agenze. Sorry, Maggie. Olw'onsonyiwa Maggie munayi mbadde bize esobodde kusiikana. Deal. Hello, son. Mutabani, maama wajjiddeko. Why are you here? Lwaki oze maama? Nicholas, Nikolasi, just give me 5. just mpe dakika 5. It's about Maggie. Ensonga ekwatagana ku Maggie. Nedda baaba. Nick, Niki, akatukamu katomukana kama katogenda. Soko ulize bigambo maama byayogera. Mwe mwakadde bambi. Togenda bugenyi soko mwe mwakadde oyogere naye. want a green juice. And despite issues with my waistband, Kati bano baatuula ebbali. Lodi najja n'atulawo ne nnyina basooke babyogeremu. 5 minutes. Dakika 5 ze nkuwadde. More. Sisukkawo. I'm handing over custody of Maggie. Yagamba nti omwana ngenda mukwasa kitaawe. Taata weeki. William ye kitaawe waddala. Abandon her just like me. Don't worry. Ogenda musulawo nga nze bwe wansulawo kono si kyakumusulawo. In custody away then. Then kati lwaki omweggyako? I'm not well, Nick. Niiki nze golaba ndi mulwadde siri bulungi. Well, what does that mean? Kikyotegeeza mbu toli bulungi. I have leukemia. Ng'agamba nti alina ekirwadde kya kookolo, alina leukemia. It's been 4 years since I first began treatment. Era ng'agamba kitula emyaka 4 bukyanga tandika kujjanjabwa. So when you did, that... I have some things to do. Kyebika noono omukazi wattu abitegeddeko. Ate alina connections z'amaanyi eri famire eno. So, osobola oteeka ebbali differences zammwe ze muyina n'ofokasinga ku situation eriwa at the moment. Baamuleeta ne bamuteeka mu buliri. Kakino nga bavuddeyo bajja ebbali. if Maggie needs anything, then Maggie waba alina kye yeetaaga kyonna ojja yamukwata ku mukono. Wabula kati emotionally amenyese. I don't want to stay here alone. Yamugamba Sandi yagadde sigala wano nzeko ekyo ky'olwaleero. Nakyanasoberwa. Yakakwatako. Noah. N'akasaba n'akagamba bambi Noah. don't make things worse, Nick. Bambi nsubira bwe naasigala bijja kwonooneka bwononesi. Andi kati embeera gye ndimu tiwakyali kisobola kwonoona kusukka wano. Allah. Ningako tekamwinaako obuzibu bambi. Kakimanyi mu mutima kaakola ensobi. Kano nyangeri gye kasobola kwetonda gyali. Kaatuka ne kamugamba n'okumugamba. Bw'oba tosobola kunsonyiwa then ndeka. Bw'oba waŋŋaana tonnemesa funa basajja balala ndeka. Leka ntambuze obulamu bwange. Kakyamwagala baatandika baabano kyava akasitula kayisawo n'akateeka ebbali bwe kaba kamwe 100% olw'ensonga kaagwa mukwano naye kamwagala nga bw'okiwulira. Mulimu omuntu atandika okukolako ensonga z'ebyomukwano ng'omufiiringa n'ogamba kweri nga buli wakwatawo n'owulira osanyalazi boy buladi akawulira nako kamuwulira kegamba obula lwakatudulira gamwana embwa yakwata mu nva zange aya kyewalaba ekiba ky'omukyala kusya Katonda butakola wenzi niwuukirira ku makya n'okola wenzi ala agera osuukuka nakyakuno bambi teyalinda byamuddukako. She's gone now. Bw'oba onoonya Maggie ayiseemu Give me a kiss. aze na mpaka goodbye kiss nayitamu n'agenda bambi kuno tekalinda byakaleka kuba luli kyakaluma.
kuno ke kasuka ne kafuluma ne kavaayo ne munako yekitalo kamala kwangu musaka mwagala kamatire bitekanika kana mpenda sana kwate kuona jeruda kile kitu kugira bwati waliwo ekyamwewunyisa lengera omusaayi. Good morning. You been taking iron? Simanyi obadde omira amakenda ga iron. You mean your gyno hasn't written you any kyogamba gynecologist anabakuwandikira vitamin supplements. test for toxoplasmosis? Bakukeberako ebya toxoplasmosis. Well, it's advisable when you're pregnant. Bw'oba oli lubuto munaye kiri advisable. Kati abadde tamanyi. Pregnant? Kyogamba ndi lubuto. Yabadde amanyi oba osanga jasi bino ebya psycho bino ebya How? ebya periods bibirese tagali. Intrauterine hematoma. That's why you're here. Yamugamba ina kye bayita intrauterine. Yensonga lwaki oli wano. But that's impossible. Ne tekisoboka lwaki 16 weeks pregnant. no olubuto lwoyina lwa wiiki 16. Pregnant? Wiiki 16 gy'emyezi nga gy'egyo. No, but I can't. Leka naawe. But it's impossible. Tekisoboka naawe. A high-risk pregnancy, so we're going to have to do a couple more Yamugamba okusinza nti olina high risk pregnancy. We're Tuba twetaaga ogenda okuyisako mu kyuma tukwekebejje. Kati Mike aba ayita najja asooka akebere mu medical files eziri wano. N'akebera Noah agenda ogira bwati nga kiraga ali lubuto. Wabula mukazi wattu alwekanje. Alwekanje. Yaja n'abiriiramu ono. Baaba. 16 weeks pregnant. Wiiki 16. That's 4 months. Egyo emyezi ng'ena. You have to tell him. Olina omugamba nno. No fucking way. Leka naawe sina bye mugamba. He's the father. He has. Oye taata ate alina olukisa okumanya. You even know the total gene count that. Omanyi omwana aba azaaliddwa. And Genetic composition omanyi omusajja kyakontributingako. Akontributingako kitono. given how little men contribute. Okusia nti omusajja akontributinga kitono ku mwana gw'oba ogenda okuza lwaki mba ngenda mugamba. Actually being insane. Oh my God. Katonda. By the way, sokolindeko olina kyonnyonnyodde. Olina kyonnyodde ngondaga. Why? Omwana XY So then it's a boy, right? esigeze olina mulenzi nti yes. Allah. Well, we'll have to get ready. Then katulina okweteekateeka mu kusooka weetaaga owumule. You'll come stay here with us. Va gy'obeera ogenda tandika kubeera wano naffe. The room for the baby. Well, you'll stay in our guest room. Ogenda kubeera mu guest room yaffe nga bwe Already done processing this. kino sinaba na nze natandise ddo kiprocessinga antigena the rich anti. But with glamour. Erinnya libeera kadde naye kasi bateekako ka rich antigena. Wait till you see the grin on Grandma Rafaela. Lindako no Rafael olabe bw'anaatunula. Want to know who's pregnant? Oyagala okumanya ali olubuto. Bula tokigeza nkwegayidde tokigeza Mukama Katonda nkyalina byembala. Really? One, you idiot. It's Noah. Yamugamba sinza ali olubuto Noah yali olubuto naawe. That was a close one. Olina engeri gy'obadde ontiisizaamu nga ngamba ate Noah yali olubuto kyogamba toyagala kuzaala. Wedding party tactic? Yeah. It's very. Ojjukira luli we twali tubapangapanga nga tubayiya ku mukolo nti ye kalino kirabika muvuddemu ebyo ebibala. You won't say anything. Naye tobaako gw'ogamba wadde kyaliwo. Lion. Lion Nick doesn't know about it? Niki kyogamba tabimanyiiko. How come you're telling me first? Kijja kyokubanga osoose gamba nze ng'ate oyogera ku kyali wange ekyo kyokoze kikyamu naawe ekyo kikyamu jena. Well, keeping Sisiri mulungi mu kuma byama kati essaawa zino zennyini ndi mu kusitagula empulira njagala kibwatula nkimugambe. You didn't tell Nick about the waterfall and how that went? Wamugambako ebya waterfall bwe byatambula. Tewamugamba kati nja bimugamba. Nja mugamba nti byagaana. Ate ojja kubongi yeeyo man. extortion. Ekyo bakiyita blackmail. It's extortion. Ono amawulire gaamukuba wala. Nabagamba mobileshop.ug bw'oba okimanyi nti weetaaga amasimu ag'omulembe. Nabagambe twekayitibwa our fault. Bakayise Caponiestra. What's Noah doing here? Ate Noah akola ki wano? Being Simon. Adeetinga Simon kyemanyi. Come with me. Munaye. Yes sir. You came with your girlfriend tonight, and you with your... Waze ne girlfriend oko naawe waze n'owo si we kiri. Oli otya Noah? Fine. That's Ndi fine. Akatete ikoyambadde kalungi. as always. Ate gwasinze okunyuma Sophie. I spoke with Michael. Nayogeddeko ne Michael ensonga ze ngenda zikwasaganya tofaayo. Anti weebale munnange. I
was worried about how Nick would react. Nabadde neyakire Nick engeri gy'asobola okureactinga. Yensonga lwaki nayogedde naawe. Wakoze ekintu ekituufu. It's just Nick's better off not knowing some things, right? Omanyi kisingako Nick okubanga ebintu ebimu tabitegeera. Katayagadde mugamba nti kisingako n'ebyolubuto n'atabimanya. Ate tamulaze mbu olubuto alumanyi naye ayina engeri gy'amukoonyeemu awo. Mu kisingako n'abanga ebintu ebimu nabyo tabimanya. Katudde ebbali. Nakyali ku dance floor ako n'omuza bano Simon alinga mbaata. Nona agunyeenyaamu mpola. Dancing. Omanyi okoona dansi. Holding in the urge to pee. Ajja sineenyeenyaamu saagala kojoba. Osobola okugenda mu kinaabiro n'okojoba. They're usually pretty dirty anyway. Ebinaabiro bibeera bikyafu saagala gendayo. Leka naawe omanyi okuzina jasi weebula. Omanyi kankuleke. Tojja tegeera kyegamba. Yakwate kubonera amugambe gwe tojja tegeera kyegamba. Oyo choreography wo. Choreographer wo kwegamba kuyigiriza dance. Nothing. Have you been? Oli otya? Kono ndi bulungi. Hey, I thought about what happened at the company. Nalowoozesaamu ku biki ebyatuuseewo ku kampuni bikamera bye nateekayo. I suppose I kind of lost it. Kituufu nyina bwe natuuka ndowooza n'enfa mu mbeera. You can come back whenever you... Ne kati osobola okudda mu kampuni wonna w'oyagalira. I would, but I hate your... Nandikomyewo naye aftershave wo simwagala. That's why when I woke up the other morning... Y'ensonga lwaki bwe nazuuka ekyo kyaluli wagenda tonsiibudde. Because I didn't want to be abandoned. Nagenda olw'ensonga nali syagala oddemu kunzirukako gwakubiri. So ku luno nali njagala ŋŋende mu mirembe. Abaali wano mutamiivu n'akomawo. There's a long line at the bathroom. Ngenze otuuka mu kinaabiro ng'abali eyo kyalo sobodde kojoba. Onaayitibwa Sofia. Gwe ng'onyirira. Hey, it's so lovely to meet you. Ng'olabika bulungi bannange. Congratulations, you have beautiful... Okimanyi nti olina omukyalo mbalaga mujja zaala abaana abaakabi. Nakyanagamba kangende mu kinaabiro odi atandise kuwaana mukazi wooli. You have style. But you need to loosen up, woman. Nkulabye olabika omanyi okuzina naye weetaaga lisonyeenyeze ddala bulungi kankulage we bakoona dansi. Yamusika n'amuleeta ebbali. Bannange. Bano bo. Waliwo abantu nga Mukama emitima gyabwe yagisinkanya ng'egyo gyo tegiritaggulukuka. Kambuuza okola ki? Lose my mind around you, Freckles. Ekituufu kiri nti ngwe eddalu nga ndi naawe. Nze simanyi kikyantuukako ku ggwe. Kiraketo kujja amaaso tabalaba kye bakola naye abalaba bayimiridde bombi. Gwe sooka ompemu eddakiika kaazigye. Omanyi? Kaba kagenda nga tawulira bulungi. Nagenda okuzza amaaso. Ndabika nyina byendidde binnumiza olubuto. Ita Simon anzeeyo eka. Simon ayinza okuba atamidde nga takyasobola kutwa nze kankutwale. Mukazi wattu yali atyo komitinga. Yagenda komitinga kati labe ebiriwo. Yabavuga abaleete. Yagaweekanye. Mwisa amulekezi waggulu yamuleeta. Natandika kafaako. Baabano. Wuliriza. I can sleep on the couch if you want. Nsobola osula wano mu ntebe ne nkukuumako oba kyoyagala. The game's over now. Yamugamba ensonga zange naawe zaawedde ezo. Same anymore. Tetukyasobola kubeera kyekimu naye. Different Obulamu katulina engeri gye tubuzeemu yanjawulo. with Sophia. Ogenda tandika family ne Sofia. Then you're Ye muntu gw'oyagala ge mazima. what your parents always wanted. In fact ne bakadde bekyo gye baali bakwagaliza kuva mabega. And she's really great. Ate si mukyala mubi kawala kalungi. I agree you'll have beautiful children. Era ekyo kyonzikiriziganya ne Simon kyayagadde mujja kuzaala abaana abalungi. Better. Bandibadde basingako singa mbadde mbazaalamu ggwe. Kyonkubulira mazima. You father my children if you won't forgive me. Kati onoobeera otya taata w'abaana bange nga tosobola na kunsonyiwa. Ku busungu bw'onninako n'ennugu gy'onninako. Kirowoozeemu. I think this is the moment when our story's finally... Kano ke kaseera olugero lwaffe we lukomekkerera wano we lukoma. Tulute tukite. Kusaba. It can't end like this. Terusobola kukomekkerera bwe luti gwe ky'oba omanya. Anti weeraba Nick. Nze nkitadde empoye. Mutima gukkiriza. Bambi. Wadde kibeera kya bulumi. But at a certain point oba olina okuta omuntu. Ngambye nkutadde. Yayimirira ebbali kyava asooka asiriikirira. Goodbye, Freckles. Yakagamba kimu goodbye Freckles.
kawulira nga kafa ebyaddirira awo bayita wisambirese basooka bakaddusa mu ddwaliro bitu byayononeka embeera ne bamuleeta mukazi wattu bambi kakaino nga tuvuddeyo tudda ku saidi eno Magombe bambi ebbanga mu kwetolola mukazi wattu maama wa Niiki olumbe lwamala ne lumumegga era bw'atyo n'ayitawo nakkirira yizira kumwa yava mu bulamu bw'ensi eno ab'emikwano ab'ekikampusi gasseko n'ab'enganda bonna baali bakuŋŋaanye basobole okugezaako kubanga basiibula era okwolekera omwoyo gwe baamusaayo lwoli yali bali ng'atulira ekifaananyi kya nnyina newankubadde munaye baali tebakwatagana naye ate yali maama we yali amuzaala Lion yajja ne Gina mwana nga bitalo kabulaza So sorry. bitalo papa bitalo munnange Poor Maggie. mukazi wattu mwannyoko Maggie I found. laba kyenguddeko Used to be my favorite toy. buno bwali butoyi bwange nga nkyali muto The ball. nateranga obbukuŋŋaanya The love play. Niiki yayagalanga nnyo obbuzannyisa Loved it, except I never gave it to him. saabumuwa Do you want? gwe wandiyagadde njagala nkakwe gw'okazannyise You will. You don't. anti weebali wiiwo naye teweetaaga kampa waliwo yajja n'agamba maazi kampa waba takaagala I'm gonna break it. kati ate omuto yalumba bano akabajjeko muleete And what's his is mine. ekya William kibeera kyange wamma si bwe kiri William It's even better if of course kibeera kikyo naye kiba kirungi n'ogabana ne banno But that was really true. singa abadde anjaga teyandikiriza bali batwale ekyange Agreeing with every little yamugamba nti omuntu ebiseera ebisinga okukola tekitegeza nti alina kukkiriziganya na buli kimu kyoyagala and while njagala okimanye nti William akwagate William kitaawo Love because of Will. kitange oyo yansulawo tasobola kubeera kitange ne kitange tasobodde kujja wano olw'okuba William waali manye ensobi tebeera ya muntu omu ate ekyo ngenda kusaba lisi time ejja maaso ofune engeri gy'osobola okusonyiwa much. nze ekimanyi William akwagala okamala naawe okimanyi si bwe kiri We can't spend our lives rejecting the tetusobola gezaako okumala bulamu bweffe n'obusigalidde nga twesamba bantu mbula okuba nga baatukola ensobi yayogera ebigambo eno abyogedde through experience mugambye ese bwe tosobola kwesamba abantu olw'ensobi ate namugambye ensobi tekolebwa muntu omu ensobi esobola okukolebwa abantu babiri Thank you. soka n'olwekyo njagala ogezeeko otegeera Hey, when I met with Michael, bwe nasikanye Michael were you aware he works at the hospital? wabadde okimanyi nti akola mu ddwaliro what hospital? ate eddwaliro kisooka olindeko He has access to your medical. alina access no ku medical files zo wangi What does he know? kati ki kyamanyi ku binkwatako Certainly knows enough. amanyi neekimala niwankubadde saagala byatula amanyi ekimala n'amutunulya ku lubuto ng'alinga mugamba nezo ensonga azimanyi Won't be able to hide it anymore pretty soon. ojja kuba tokyasobola kulukweka ekyo kyonkubulira mazima kati enteekateekayo eriki onoobagamba kintu olubuto lwani And stay with an aunt of mine. yagamba nti enkya ngenda kukwateko ngende mu ntanda Too far away. mbere ne ssenga wange oyagala genda wala Coming back. kyogamba tolikomawo eno I'm not going to. siina kigendwa kyakwata kuba okomawo eno kwegaba byempiseemu eno bimala manyi buli kimu kyona kitandika nawaka kitandika nabeeka kakalina omuto yamuleeta ebbali naye naayitawo nayolekera nayingira obuliri wuliriza era weekaanye nga basiriikiridde You hear the waves? yamugamba wulira amayengo g'ennyanja buterevu nga wulira I love to just lay here and listen to the ocean, njagala nnyo okwebaka wano empanga mpuliriza amayengo ga nnyanja side to side. obanga omuntu akuwujja okuva eno okudda eruuyi This room's just like a big enormous. era ng'agamba nti eno ruumu ebeera ng'entebe gy'oba weebaseemu nga bakuwujjira ku mazzi ng'oli awo owuliriza ennyanja ng'esiriikiridde I feel alone in here. era n'amugamba nti tojja kuwulira buwubaavu You like my room? ruumu yange ogyagadde But cool. njagadde erikulu terina buzibu Well, from now on, it's your. okuva kati n'okweyongerayo ruumu eno ngikuwadde And you? ate kati gw'onooba osulawa buba ogimpadde ogenda sulangawa Make some kyengenda okusaba kikimu kyokka bwe nzijjanga big bed. nange ofuna wonteekanga aliisi nange nembaako wensula kuba obuliri twetaaga bunene No, thank you. baabo I love you. njaga okibaye tekuyagala yakatunulira n'akawa confidence wabula yasooka n'asiika neyeebuuza kati nze ngenda kudda muzaawa
Seruganda ali bbali Like I'm wabula ekituufu ke newankubadde yeeyisaako ffenna tukirabira tukitegeera omutima gwe gukyali wannakyala like I'm saying goodbye. kaavuga eggaali kwe kujja ebbali kaasooka ne kajja ewa Simon ogamba otya ova ku lumbe Has his mother's death softened him up, or? kanso nti oyo musiru okufa kwa maama we kulina engeri gye kumukkakanyizaamu I wanted to tell you. ekindeese wano mbadde nyina kye njagala okugamba isoke gwe kyomanya nange mbadde ekumisinga ninga tetubadde twogeranga ku masimu buli lunaku si bwe kibadde sooka okakkane There's one thing. yamugamba lw'ekintu eki ate nga nsonga nkulu gye njagala okwatulira kono isoke nze kyonna am willing to take kino otamanyi kyagenda mugamba Remember the MKO reporter? ojjukira MKO reporter Well, there's been some staffing changes. omanyi twakyusiza mu And he bakozi get a boost in his campaign. taata agenda kufuna ekigenda osobola ogezaako boostinga campaign ze yaguze shares mawulire ago Next week. elections za ddi kono bagenda kulonda wiiki ejja About selling my lwaki obuuza apartment yange ngenda gitunda ngenda gitunda Back? kyogamba togenda kudda eno labika yagala gendera ddala mu Bungereza Nick, olina kyogezaako kuŋŋamba But we still have the time too. kisingako ndowooza twawukane ng'obudde bukyali nze naawe mugamba lidako nga tukyalina akadde sure. mbikoseera I've been stupid. ku saidi yange mbadde musiro okulowooza nti I can commit with you Sorry. onoonsonyiwa nsonyiwa Sofia Noah, Ken. nkimanyi tosobola kwerabira Nowa si we kiri Is what she did with Maggie was extraordinary. yamugamba amazima gani kyewakwasaganyiza ne Maggie kyabadde kyanjawulo Possible. You hold your resentment so deeply you can't. gwe ekizibu ky'olina olina resentment mu gwe tosobola wadde n'okwesembereza omuntu yena wadde nekitaawo tosobola wadde omuwa akafumito Resentment. niiki buli omu yenna omwegobako Mother leave you. onenya kitaawo onenya maamawo kubanga yakulekawo It's company as a punishment. n'otukanisiya n'oyingira mu kampuni ya kitaawo n'ogisatula n'ogyonoona ng'olinga ayagala omubonereza And you- eyajjajjaawo nayo n'ogifuula ekirala And you listen. n'obonereza maamawo ng'omwesonyiwa It's Dawn. mange yafudde And what'd you do? What kind of mu kaseera we yalwalidde mu kaseera we yabadde akkiririra kwegamba ng'endwadde emutwala ki kye wakola okumuyamba round you, Nick? niiki weegobako buli omu yenna akwetoolodde Noah's all you have. How come you can't forgive? nze kinkwasa ennaku okubanga Nowa ye muntu yeka gwolina mu mutima gwo naye tosobola wadde okumusonyiwa Heartbroken, but sometimes you have to try, Nick. nkimanyi otya okubikkula omutima gwo olw'ensonga otya weeraliikirira ogumenya naye akaseera kalina otutuuka Your grandpa first. Yeah, then wasooka jjajjaawo can't take it then kati nange onzizeeko nkozesa alone. Because when others try to protect you, everybody else gets. yagamba sikyasobola gezaako kigumiikiriza buli muntu yenna buli lwagezaako okuyamba abasigadde be babonaabona Finally heard every. onumiza ekimala olumiza buli omu yenna Noah, naddala mukazi watunowa when you forgive her, you should go see her and stop using Maggie to find meaning in your life, Nick, because she doesn't really need you. yamugamba ate bw'onoba ofunye okusonyiwa mu mutima gwo Noah. kwata ekubo genda onoonye Nowa ate lekerawo okozesa Magi ng'ekyo kwegamba ekyokwekwasa kubanga Magi takwetaaga mulamu we essaawa zino wandibadde at least onoonya Nowa Doing this. lwaki ogenda maaso nokolaki lwaki oli mulungi gyendi nange simanyi lwaki mbikola bakyekyo amugambye nti bw'onooba osobodde osonyiwa Nowa mu mutima gwo I love you too. ngenda kusaba munoonye njagala okimanye Sophie nkuyagala naye n'akwateko bwe ne yeetooloola mukazi we atali selfish jjukira mu kusookera ddala tebaali so committed era n'ensonga sigamba nti yalimu okubuusabuusa ku ky'okubeera bonna like officially yakwateko bwe najja ebbali agenda okuza amaaso taata ne kasisako empozigo gasseko n'oli omukyala yandibadde nga ssemmaatha we azaala Nowa nga bali mu ssanyu yagamba naye omanyi oli amugambye nti buli omu yenna omwegobako mwana tewaŋŋamba nti amanda g'akagaali gagwamu mbwangu ddala Making it. ankisinziira engeri gy'ogakozesaamu kati gwe ssebo ensonga yo gye twabadde tunoonyereza ku keesi yo ey'okubanga okyali ku ddwaliro wano ebintu byonna byamaze okubeera concluded so kati twetaaga sigini kyayo agenda tulamu bw'ati okuza amaaso okulengera No. ng'atolooza tebamuta yamugamba nedda sooka olindeko omulayika mukola nsobi From him. Please, will you take the pen? ngenda kusaba okwate peni osayininge mu bwangu ddala katonda wange Hospital peacefully. njagala ofulume eddwaliro lyaffe mirembe kakino yabadde alowooza bwe yatiisatiisa Sofia mbu Sofia ajja kiteekinga in We got the bleeding under control. twasobodde okukakkanya omusaayi gwe badde gugira She keeps talking about her son. buli kaseera abeera wano ng'ayogera ku mutabani we I didn't dare sedate her. I wanted you to examine her first. sisoose mu kuba kaseretive olw'ensonga mbadde njagala osooka omwekaanye wuyo mukulekedde
soko mwekanye olabe nakwate kubo nasembera wali nabagamba Go Fox abetaaga kisosoliza kamera munonya aba Go Fox kiragero kuza abaso wati Allah Gabriel yamugambo gambo tya Brea Michael So happy to see you. Mbutufu ndi musaifu okulaba Allah kakano gojomanya Nick ali mutagali No. Yeah. kaisoba chikiza nti ogenda tulekulira See you, baby. naye tujja kulaba Thank you. mwebali Let's see where we can fit you, little buddy. Not in the trunk, you animal. baba kyamuteekayo mu bbuutu ziba teziri busanga Sseruganda guse motoka n'agireeta paka erudda oyo ani amugambye It wasn't me, girl. nze sinamugambako Lion? You kidding me? nze osaaga I got an ulcer on my stomach from keeping it a secret? Labored saagala kuyingirira ddala mu nsonga nzitonga ezo dizzy. kikina ogenda kunkwasa kamunguluze njagala kwogera naawe ozunga buzonzi kabadde kamudduka Want to start over? njagala tutandike bujja kuva mu ntandikwa nze naawe just the two of us Impossible. tekisoboka kubeera just the two of us kikyotegeeza It's a labored situation for sure. anti embeera nzito nga bali we bagambye Can anyone explain? bane musooke mu nnyonnyonyola enzita etya You asked, right? gwokyesabidde ne kavaayo katonda wange genda okuzza amaaso yamubuuza sokoleke kiki ekyo Is it clear now? ndowooza kati okiraba bulungi ndeka ŋŋende You? Yeah. oli yes kyembadde gamba embeera nzito byamusobera Allah Doesn't matter to me. yamugamba nze ku sayidi yange eyo si nsonga Doesn't matter. nze si nsonga Hey, that's perfect. kirungi okuba nga si nsonga munnange No. lindako sokoleke sitegeezezza mbu si nsonga mbu sifaayo You to be. Stop, no. kyengezaako kugamba sokolindeko Nowa naawe bambi No, togenda I'm sorry, please. I Nowa ngenda kusaba nsonyiwe ekisookera ddala nkwagala okukamala don't care about anything else except nze sina kintu kyenfaako okujjako kuba nga nfa ku ggwe I don't even care that it's nze sifaayo obulubuto lwa Simoni Simons? olubuto lwa Simoni gwe kankuviire buviizi my own. It is yours. lulwo gasiyambwa za ku kyalo naawe wange mwe temwogera It's amazing. Okay, man. gwe giragira tuula nze nvuga Okay, sure. nfudde ono yagamba otya omuntu kati kakakaneko basooka no ne bazitwala tinka Beautiful. Come on. mpulira bulungi ekyo ekyama kibadde kintuddemu nga neebuzo oba ndikyogera ddi na busungu gwe ne bayingira na busungu kwe kupaakinga ebbali ne bakwata ekkubo ne bavaayo yamutunuulira abaagira bw'ati kirwodi kyamwekika kimusekula bullet Allah nayita wakiridde paka wansi Niki kirina ekisimbula katwanga ne kitawanyika Baby, please. I'm right here with you, my love. anti bebi munayi togenda wendi omwagalwa No. wendi munnange It's all my fault, Freckles. No, stop trying to blame somebody. Enough. Nick, Niki open your eyes. Look at me. I'm right here. Look at me. yamugamba ngenda kusabikula amaaso go wendi wano I called for an ambulance. No. Come on, Nick. Please. kansooke mpita ambulensi Please. No, please, Nick. bambi No. luli ekyasibe bakikubye si walungi bwe bati bamuyisaawo ambulensi yamuyisaawo paka erudda mu ddwaliro Nick. Hey, baby. How are you feeling? Hey there, Freckles. nga bamaze okuyita akaseera What happened? yajja waali Well, you've been asleep for a while. n'agamba bana eki ekituuse okuona weebase n'okumala ebbanga obadde mukoma musooke muleke neebase kumala bbanga ki neebakidde bbanga ki neebakidde bbanga ki yeebakidde yeebaka emyezi waali wasigadde endowooza emyezi nga3 ku mwana ne bamuzaana omuzala kati esaazi nalina emyezi nga2 yali mukomafu alisi olomose okumala emyezi nga 6 So glad you're here with us now. ndi musanyufu okubanga oli wannaffe munnaye kati Good job, Noah. wakola omulimu omusufu ogw'omwana Nowa
n'ennyumba yennyini amaka gaffe gennyini kati ennyumba yaffe eri perfect The happiest man in the world, Freckles. era ng'agamba nti onfudde omusajja akyasookera omusanyufu mu nsi eno Freckles Car. bwezijukira kakiisi ke twasooka okufuna ku mmotoka Tensed up because kakiisi ako kampisaamu amasannyalaze naye nga kaali kawoomu yajjayo luli yali agamuleetera kano is this for me? kyogamba kano wakagulidde nze I'm giving you my heart, Freckles. It looks like the one I gave you 5 years ago, but it's not. yamugamba ngenda kusaba nkugambe nti nkuwa omutima gwange Freckles keefaananyirizaako kenakuwa ebbanga eryetoolodde emabega kayinza okuba sikeko naye era Daddy needs to sleep for a bit taata yeetaaga asooke yeebakemuko more. weebakemuko I love. mukwano Just rest. magwe ngenda kusaba weebake wumule See you soon, Mommy. tujja kuba tulabagana kali yajja ebbali Don't worry. It's just mama teweeraliikirira ono agenda okwatakwata bw'ati ala abadde anoonya omuto waali kumbe waliwo eyayingidde dda mu nnyumba balina intruder Briar go back to bed. ngenda kussa weebake No, it's my turn. Why are you here? lwaki oli wano It needs to get rocked. mwana yeetaaga at least okulabirirwa Put down the baby, okay? teeka wansi omwana wange Little one. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. si bukali kakutta omwana So special and you're mine. Yeah, Nick. ono akutta omwana waabwe Briar akutta omwana waabwe yamugambye dda Briar ateeka omwana oyo wansi kakene omusaatu yalina ekisago abajjira bw'ati okwata essimu ne kagikwata But not the smartest. yamugamba oyinza okuba nga oli musufu oli mbalagamu naye ate toli mugezi kumba ataddeko SOS anyize nekyagenda ogira bw'ati ng'alaba oluggi Nick kwajiddeko kano ka Mike ne kamukaba Noah yakasekula kwate kubo n'alinnya amada tolina gy'olaga jangu mpaako gwe kisiru gwe naawe kiwujja omugere n'atooka alinnya yajja agenda otuuka eno nga Briar akutte mu jjolo anti okikola ajja kutoosaako obuvune Briar ngenda kusaba leka mutabani waffe He's mine now. ono mutabani wange kati Saying, kikyogamba you owe me njagala okimanye nti oyo mubanja omutabani nothing. Okay? gwe tolina kyotubanja But I didn't get to have. No. Please don't. sigenda kukkiriza obeere mubulamu bwe saasobola kufuna wama tuyitemu Briar wandibadde bwesonyiwa nakyagwa gwana gwa malaaya wangobya mu koleji nongobya mu ddwaliro So you guys won. I give up. siganyi mwawangudde napowa Fucking place and you'll never see me. ono aba afuluma n'agwa mu gaapu za isimami jagulu unakwenda wapi we unakwenda wapi kimulinnya okugulu Not such a badass now, are ya? bulijjo weefulalo kyafu kikuba ala isima mijagulo akutta omuntu mijagulo gwe badde olowooza oyinza okuyitamu mugamba isima mijagulo sooka oyigire munda kakati gwe Briar bami ngenda kusaba mutabani waffe tomulumya nkwegayiridde tokitukola bami kwegayiridde yamugamba tuweerakira ono omwana ngenda mwagala ngenda mulaga omukwano
mukazi gwe weetaaga obuyambi. That's why Yensonga lwaki nyina Michael. Situka. Hey, you know what? Omanyi You got such a pretty face. ngenda sooka nkuteeke enkovu ku feesi eno. Weeyita nnyo olwokyafu naye ngenda kwambaza enkovu. What else? Omanyi ekirala ekya. If Thor thinks you could be threatening me, he'll tear you the fuck up. Yamugamba oba olowooza nti ogenda kuntiisatiisa bagenda kuyuzaayuza konaani. Yisima mijaguro. Yisima mijaguro. Mijaguro wewe. Unasemaji wewe? Unasemaji? Oza tebamuyisaamu teyagwa ku ttaka. Gwe kamusege. You know, Omanyi? I've hated you ever since college. Naye gwe mbadde kulinako obukyayi kuviira ddala mu college yakawujja. Polisi nejama Yisima mijaguro webali. Huyu anacheka anacheza Close to dying. Your whole life flashes before Ono yagamba nti obulambo obunotera okufa obulambo obulina engeri gye bukuyitamu ng'obwa sinema. the book. Oba bulina engeri gye butunulamu. Bw'alowoozaamu ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo nga bakakwateko okusiikana. At yours. Yamugamba kuvirira amabega mbadde nnyina obulambo mu maaso gange. When it wasn't what we wanted. Mu kaseera bwe kitaali ekyo kye twali twagala. When we started playing around. Ne tutandika okuzanyiikiriza. When we couldn't help ourselves. Nga tetukyasobola kukyebeeramu naye newankubadde kyali kyatangirwa. Naye nga tetusobola kyebeera. Nga twakwatagana. Other people tried to stop us. Newankubadde bangi abaagezaako abalala bonna nga bagezezaako okwaga otuyimiriza emitima gyaffe gyali girowooza kirala. Always kept us connected. Twasigala nga tukwatagana. Until today. Mpaka olunaku lw'olwaliro. I now pronounce you. N'olwekyo kati ngenda balangirira mwami na mukyala. Kasiba kano okuva ku ntandikwa yaako okuva katundu akaasooka. Kagezaako okulaga kitwanise process ya relationship engeri gye beetambula. Relationship weba etandika. Ebeeramu excitement. Etuuka wakati n'ekaluba. N'ekalubirira waliwo point we mutuukira ng'obudde mu butuufu omuntu wulya oyagala mukyawa naye nga waliwo ekigamba nedda. So wabanga dda mu butuufu wo byonna mubiyita mu paka okutuuka kweno stage. And the ferries for the island. And it's gonna... Ate bambi kaatuka n'okumuzaalira omwana. Lindako. There's a change of plan. Nkyusiza mu nteekateeka. Tugendagenda mu Cayman Posh. Olabye otya? Are you serious? Mashini. Nkimanyi omanjayo eggaali bwetyo. Gye tugenda ogenderamu. Hey, you are Why? still recovering. Gokyali mu kulikavalinga. Life paying off the loan for that, so I want to drive. Yamugamba gye ngenda okuvuga. You're still hurting. Nkimanyi okyalina obuvune. Kale teri mukwano gusinga ng'ogwo. Bw'oba tewafuna mukisa kalaba kuva katandika genda onoonya akatandika. Bwe batyo baka mu ggaali lwetasobola kikkiriza nti ali kumene ne kata kye tekasobola kikkiriza. Ninga gwe kyomanya baagala n'ebiteekanika emitima gyabwe gyesiima. Newankubadde bayise bye bayiseemu relationship ekyo we zibeera. Tosobola gisikana ngeri perfect. Tosobola kubeera perfect 100% nedda. Gye mukoma okubeera mu mukwano gye kumugenda maaso n'okusiikana ebizibu. Wabula kibeera ekyenjawulo. Engeri gye musolovingamu challenge ezimba musikanye mu relationship wakati wamwe.